nanya abwachata kuntambira abandi boka balicho kama sio mno ebyo wagambira mukazi tosima obaro abwasukari yagura ashimire kukigura tubujunani sibwawe kama sio mno omushinja kumugambira omukyala ko kuyakuletera akatunda ako tumugira webali ni musima tinye na akagura kwori kumusima na wewe aferwa ki wagambira ko wishe mwante wa boda boda yakuvuga akakwisiyayo mugambire thank you nakugambira nimugambira thank you namuhereza ne sente zanje nabi neshonga na uresonga na urako ineshonga ikikiri na urako inachi eshonga ikire ni musima tunamwereza cyo 12 cyanje kunka wamongera wo thank you noba waferwa ki banya noba wamukororo naku asibo kwetino amugambira thank you iwe tandika kukibagambira nimba shabirimo abarya mutandike gambira abantu thank you wamugambira thank you noba wamukororo naku tuliyo munsi etakusima abantu nibakora konka tibakusimwa omuyaya kesho ngalagira ngo ebirero hopo singa yebaza katonda tuve wano n'ekintu ekyo tukitandike empola webazeeko muzaddewo bazadde baffe tebatutwala wala naye tubeebaze nze taata wange yalina ebizibu bingi nnyo nange era byandetera okufuuka street kid naye era kati muzeyi wange mwebaza kuba yanzaala mwebaza kuba teyagamba maama wange kujja mu lubuto era mu taata mama wange bayawukana ne taata nga tukyali bato naye mu bizibu n'emisango gyateeka ku taata teguliimu ogw'okuga nti yaŋŋambako nkuggyemu ng'olubuto ekyo tekiriimu naye ng'ebivubuka bijjudde wano ebigamba abawala kyekibuto kijjemu oba tokijjamu nze sikimanyi kati taata wange n'emitawaana gye mwebaza kubanga teyagamba maama wange kola ki kunzijja mu lubuto nali nja kusubwa omukisa guno haleluya nandisubiddwa olukuŋŋaana luno naye muzeeyi ebirala teyabikola naye yakola ekintu kimu ekyokuntaasa ne batanzijaamu lubuto ekyo nkimwebaliza kamaafe bazibu nze singa mbadde muntu ow'okubanga seebaza nandibadde n'ensonga nyingi ez'okuteebaza bazadde bange naye bwe nategeera ekintu ky'okwebaza tekiri komoni nze nenga ngenda kwebaza abantu bano era nze mbeebaza bakadde bange katonda abakuumye nebaza mukama tonda ataddewo abazadde bange kati bali muzeeyi wange alumba myaka 9 abulwa yobu era muzeeyi wange ngendayo nemulaba nemulabirira bulungi kubanga yandeeta mu nsi muno abaana mwebazeeko abazadde bammwe abazadde webazeeko omwana batugamba nti bwewebaza omwana nguno bana omutesa tikwenda kutesya baana tikwenda omwana mukusimewo omwana akulenga ddala ayinamu amanyi nti abantu beebazibwa omanyi lwaki tetusiima naffe tebatusiima muzaddewo yakuyitanga kukuba kibooko oba kutuma talina lwe yali akwise naga good boy thank you very much kama affe bazibwa ebyo ffe katubikole kirungi nnyo yesu kristo nga mmaliriza nti omusajja ono bwe yakomawo ne yeebaza kabonero kanene ke tulina okuyigirako twandibadde nga tulowooza nti katonda tafaayo kuwebazibwa katonda ayagala okwebazibwa ayagala nnyo era ne yesu kristo bwe yali agamba nti mwe mukole bulungi mubeere nga kitammwe ali mu ggulu kubanga mulungi eri abeebaza n'abateebaza atonyeseza enkuba abeebaza n'abatakola ki n'abateebaza kitegeeza ekyokwebaza akirowoozaako naye abantu tebakola ki tebeebaza kati gwe nkuwadde amagezi okuva olunaku lwaleero beera omuntu eyeebaza mukama mu bantu abateebaza gwe beera eyeebaza kubanga batugendera ku percentage ku bantu 10 bwaba wakomawo omu kitegeeza bulijjo ku 10 lyokka lyeryebaza out of 100 it is 10% that gives thanks
I pray for you, may you be among the 10%. Katonda gwakuyamba obeere mu 10%. Ekimu ku lwaki abantu tebalina na mikwano tebakolagana, abantu boogerera bannaabwe bakyawa bakola ki? Lwa mwoyo gwa buteebaza. Omuntu eyeebaza abeera wanjawulo nnyo. Kama feebazibwa. Omuntu ali grateful ku bintu ebikolebwa n'omutima gwe gubeera musanyufu all the time. Omuntu eyeebaza abeera mu mutima gwa ssanyu. Weebaza bwebaza weebaza bwebaza. Buli muntu omwebaza naye olyaga nti akoze naye tatuukiriza kyenjagala, naye akozeeko ekyo kimwebalize. Kama feebazibwa. Naawe tosobola kukola 10 ku 10, ani kufa asobola okukola 10 ku 10. Era naffe tetuweza 10 ku 10. N'olwekyo munnoone yakoze 60%, mwebaze olwa 60. Naaho niwe kama feebazibwa. Nawe n'omuntu nawe naalemwa nk'omuntu ekiyabaasa kimusiime. Ate Abaganda bagamba ndyebaza ndya tagunjula munafu. Omanyi kyekitegeeza? Kasika gwoga nti nze ndyebaza ndya togenda kugunjula munafu, togenda kuyamba munafu. Omunafu yakedde ku makya n'akakumbi ke ali mu kulima alinga ng'ayagala okuteekawo akasiri ka mwogo oba akasiri ka kasooli. N'otunuulira naga kati bino nno byazza kyamuse. Bw'ali birima ne bikula ne mba nga ndya nja kumwebaza. Kakati eyo endowooza ga ndyebaza ndya tegunjula munafu. Oyagala okugunjula omunafu bw'onoomusanga nga akutte kakumi muga nti musajja gwe bulijjo babadde tebakumanyi kuguno omulundi bagenda kulaba badde bakugaya naye oli musajja weebale oyo omusajja n'enkeera agenda keera nnyo n'enkumbi. Ffe tumalamu abantu amaanyi, ffe tubakuba ku mutwe. Omuntu bw'aba agezaako okuvaanoga ebyali awo aliyo n'amala obwire aliyo n'ashisha ogwo itizire munasha kubikora ate liizobako kuyimuka oteekateeka nyenkyaka nayimuka ati bamba omumala mutwani tuona yayenda kwekola ki kwerundarundaana omuteera amuto. Egyenteekateeka ningishabira Abanyayuganda etuluge egyende giroote egyende enteekateeka mbyekole ki egyende kama simu mno. Tuletwedde kusiima abantu leka kwenda ngu omuntu abe malayika iwe oli malayika. Wano yenda abantu babe perfect iwe oli perfect. Kama simu mno. Abwakino banja abantu ebyotakubaasa kukola. Okusiima Ruhanga kandi n'okusiima abantu batayibite. Tusiime siima bebembezi. Kukikwikaali ekyo abebembezi bo ne babonaabona. Abebembezi nambweno obwebembezi obwa gavumenti obwo Mukama asiimwe talantiireyo. Omukyala wanje ni memba wa palamenti. Ekisanja kyabandiza aliyo mu kisanja kya kabiri. Ekisanja kyabandiza omuka akabura akaana asiiba mu constituency n'arwana n'atayebi n'arwana n'atayebi akakora omukazi akakora weena yahwa amagufa akasente okota mushanga na sente n'obukyakuba 10 byona aliyo mu constituency ngwakuba akagenda na fire eyokukolera constituency yeyo. Akaana yenda ntoloko erugeyo ebiryamaana yenda ntoloko ez'amaani konka ekisanja kuyabire nalonde kya kabiri mmoyo amanyiire. This time ekyo ekisanja speed ebire etali nk'eriya abokuba eriya ekarenga itwakatunagaho nka family konka kiba mukozire kuyagalukire kulonda akalulu k'ekisanja kya kabiri n'oyo amanyiire abantu bagumire omuntu wisho kye tugumire. Madamu yakimanya agira nobumbire nagireho family yange nikuteekateeka ngwandi at this time omukisanja ekyo atuhiire obwire nkitwe nkaba family nitwe tumuleebireho konka ekisanja ekyabandize akagendera kimwe completely. Mukama asiimwe muno. Konka omukumuzimurra bakamukoramu omulimu kuyagalukire kulonda akalulu bamugira madamu wotatuhiire sente akalulu okeebwe ekikulu okozireko n'amazima konka nitwenda sente twagala sente
twagala ssente. Omutera okulaba bino ebintu bya zungululu. Abantu eki kibazanya gazanyo katuufu abantu bagala twagala ssente. Ate enguudo zendeze enguudo weebale ne twagala ki? Agamba abantu bo bantu. Konkale kattakawo amaani imwe abakola mwongerere kimwe kukola abantu n'obala batasiimire mugumize mukole kuno njeranga naja kubaheereza omugisha. Konki tweleka tukyeteekemu tukole ki? Tusiime. Bibuli netugambira omushaija okwiyagalukire Yesu yabuuza babatali 10 abatambirwa babatali 10 mwenda bali nkayi. Yesu naye abuuza omwenda guliwa? Bakomawo nga bazze kusaba kirala. Haleluya. Oga nti bajje beebaza naye lwe baliba n'ekizibu ekirala bajja kukomawo. Isaaya agamba ayi Mukama lwe balabye ennaku lwe baddukidde gy'oli. Kati mwe mbasabidde temubeera mwabo Isaaya bagambye ayi Mukama lwe balabye ennaku lwe baddukidde gy'oli. Tuddukire ewa Mukama leero tuba tetulina nnaku, tujje tumwebaze, tujje tumutendereze, tujje tumusinze. Ekirungi kyendaba mu nsonga eno gye nsomye wano mu Luka essula 17. Bayibuli yega nti Yesu bwe yabuuza n'agamba abaliwo omwenda tebabadde 10 omwenda baliwa. Ono yekka yalowoozezza okudda okwebaza. N'amugamba genda owonere ddala. Buli lw'okomawo okwebaza oddayo n'omukisa omulala. Era olwaleero tugenda kuvaano n'omukisa omulala. Ngambye tugenda vaano n'omukisa omulala. Buli lw'ojja okwebaza oddayo n'omukisa omulala. Mbu Yesu n'amugamba genda. Yamala okubuuza tebabadde 10 omwenda guliwa. Ono yekka yalowoozezza okukoma n'amugamba kati ggwe genda okukkiriza kwo owonere ddala. Kitegeeza ki? Bonna baawona ebigenge naye ono teyawona kigenge kyokka, yawona n'obwavu. Ngambye yawona n'obwavu, yawona n'ebisiraani ebirala, yawona n'ebizibu ebirala. Yimirira ku magulu go tumwebaze. Yimirira oyimuse eddoboozi omwebaze, weebaze Mukama. Era bw'onoovaano ogende weebaze ne famire yo, weebaze omukyala wo, weebaze omwami wo, weebaze n'abakulembeze ba gavumenti tubeebaze. Ba LC wano abo mwebaze, mugambe weebale LC wano omulimu gw'okoze. Mwebaze, weeteekemu omwoyo gw'okwebaza. Omuntu alina omutima ogw'okwebaza naye yekka abeera mu bulamu bwa ssanyu. Wanika emikono twebaze Mukama.